mu kaifo okutumbula entambuza y'emirimu, okubunyisa obuweereza n'obudduukirize eri bannayuganda ssaako okubunyisa enkola ya lotale mu ggwanga. Katikkiro wa Buganda Katikkiro Mayiga atongoza ettebe lya bannalotale ppya erituumiddwa Kigo 7 Lakes Golf erigenda okukumaakuma n'okutuusa obuweereza ku bantu b'Ekigo mu Town Council y'e Kajjansi. Mu ngeri emu omukungu Jimmy Mugerwa akasiddwa okuba pulezidenti wa Rotary Club eno Kigo 7 Lakes Golf. Omukolo guno gwetabiddwako bannalotale mu biti eby'enjawulo nga bakulembeddwamu eyali pulezidenti wa Rotary Uganda ne Tanzania era omumyuka owokubiri wa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa. Bw'abadde ayogerako eri bannalotale, Katikkiro wa Buganda Katikkiro Mayiga awabudde abavubuka bakumye omuze gw'okwegomba abagagga nga basinziira ku by'obugagga bye balina wabula babeegombe nga basinziira ku makubo ge bayiseemu okutuuka ku bugagga bwe balina. Twagala abavubuka bakungirize bagagga, bakungirize babitiibwa, bakungirize ab'obuyinza, naye twagala abavubuka bayige lugendo ki lw'olina okukwata naawe okufuuka ow'omugaso. Kati bano abarotale eno abasinga bantu b'amaanyi, mbasabye ekyo bakifubeko nnyo ne mu bantu ba rotale abato. Abavubuka bangi aba rotale babayita ba rotractors balina okuyiga kino nti ekinyusi kiri mu kuyiga lugendo bano bebalaba bagavana ba president ab'amaanyi abalina bye bakoze byebayitamu so si kukungiriza bunene bwabwe. Kamalabyonna asaba abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okukoppa bannalotale engeri gye baweerezamu abantu abeetaaga okubeerwa okulaba nga bakyusa obulamu bwa bannayuganda. Kubanga bw'obeera mu kifo n'osoosowaza ebikwata ku bantu ng'abalotale bwe bakola kikuyamba okutema empenda eziganyula omuntu. Mulaba abalotale nga bali mu ebyo ebintu by'obulamu eby'obutonde bw'ensi eby'obuyonjo okutendeka abavubuka okuyiga okukola. Ndowooza nti abakulembeze bonna ekyo basaana okukiyigirako. Pulezidenti wa Rotary Uganda ne Tanzania yawummula era omumyuka owokubiri wa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa asabye obukulembeze bwa lotale bwonna mu ggwanga okwongera okukola emirimu egituusa obuweereza ku bantu ba bulijjo. Tufunye abantu ab'omuggundu abalina obumanyirivu abalina ate n'obuweereza wamu n'ebyokuwagira ebyegasa. Tubalinamu nnyo essuubi era tusuubira nti bajja kugatta ettafaali ddene nnyo mu kaweefube wa bannalotale okulaba nga tujja abantu abali mu mbeera embi mu buzibu. Omukungu Jimmy Mugerwa pulezidenti omulonde wa Rotary Club of Kigo 7 Lakes Golf agamba nti mu bukulembeze bwe agenda kukulembeza enteekateeka ezigenda okukyusa obulamu bw'abo abatalina mwasirizi. We will amplify our collective efforts and create a network of change makers, hope creators, who are united in our common purpose of helping the less fortunate. I only want to remind you that we are talking about quality at the gate. Any member from this club, you have had an opportunity to come in as charter members and there was no vetting. Please accept that on the next step there will be vetting, and therefore when you don't qualify, you will qualify to be a very good person and a very good Rotarian, but not necessarily the Rotary Club of Kigo, and please take heart. Rotary Club eno etandikiddwawo ng'eva mu bagagga bazanya golf ku woteri ya Serena Kigo. Paul Siano Mukibi, BBS Telefina, agesigika.